Yes. Alright. Ugandan Movies ku simu UMK. Nga yegase wamu ne banafa Bente Productions okutuusako ekyakabi eky'omulembe. Tukwaniriza ku application yaffe nga nze manyikidwa nga Ugandan Movies ku simu. Wena alaba ka firimu kano tegeezaako n'abasigadde nti no tuleese ekipya eky'omulembe. Eno application yokka kolina okulabira ekina Uganda. Lwaki nedda? JR Film Studios nga nabo beegase wamu okutuusako kino ekitandika. Sinabe bokka. Kampuni kasito ziraba nga zeekulungudde okuba nti zikutuusako firimu nga nnyingi. 12 Stars Universal Pictures nabo sebo sibabuze ku mukolo gwa sinema. Tuli Uganda abanyumirwa ekina Uganda mwena tusumulude kakati mukutandika waliwo ayibirizibwa watuukira okudduka mu kabiira kanonga ne akagere nno kanoosi kayinkidemu akagundi kabubu kabuwala no kabubu ne kasuka kakeesikamu akati kati ako kona katuukira okubuliramu mu kalenge mu kamorokoni bajjakalyanga kalumira kati ate aba alina okwesikasika okweyongerayo etandika butandika olina King VJ the voice of the people. Tubaniriza ekina Uganda kyo kigenda kufulumanga buli lunaku ku application yaffe nganze eno olina okutegeeza ne banno nti neeri kyayengedde kati walina we yatuukira n'alengera alengedde ki yagamba totta bannange kiyalaba kyali ki Universal Pictures 12 Stars Universal Pictures Ente Productions JR Film Studios Uganda wamu ne King VJ's Productions sebo tusumulude ekyakabi eky'omulembe kabaga matulese mwana mulenzi Kibuule Kasimu Scott Mbirago Faizo n'abazanyi babalala ab'omulembe nga Nakato Esther begatidde wamu okuba nti bakutuusako ekyakabi eky'omulembe Mugaya Faizo Kodine Mumpata naye aguse Wasa Muhammad Kabona tabuzeeko ku mukolo gw'enetandika obutandika twabagambe tukuleetera basitaazi ab'omulembe ddala Joseph Bera Ulala Gloria Drandi nabo sebo beegase wamu okuba nti bajja kano maanyi Holomatic Movie El Pakoa ate nga twagambe kuno sebo tugenda kuleeteza obutundu tugenda kuleeteza love stories tugenda kuleeta ne zino ezikwata ku bulamu bwongo omuntu wa bulijjo n'eryoka etandika mu butongole eyitibwa A oba L Pakoa. Akati we tutandikidde waliwo omunafu alayika okuba nti alina waakajjalidde kati ate waliwo etuuka kabulazi oleese ozze bakuleese neera nanga ze baabaze balina ne kanyinaabwe ono alabika avudde site ozze jangu mpa akagumya kati owa boda ye baba balina omujjamu akiggale era lw'olumutemera ng'agenda azoganya ebiddako alabika avudde site akomyewoko mu kyalo soka otuule wano tuula wano ennyumba yafe ogimanyi buku mulyerere kati atudde wano okira oli wano ne kanyinaffe anange siyetyano baaba leo naye kasanyufu nno bitya yembirago Faizo Kodine Mukamaso ali wano ne muganda we Kabona Waswa Muhammad nange njagala gende Kampala gyobeera nange nyirireko olira nno ekeyogeza gwe kabulaze embiri wazikola ki embiri zonna agenda ziyiwa mu Bugundi anti munaye soko otwaleyo ensawo basanyufu okuba nti balaba muganda waabwe akomyewoko mu kyalo mwana wandika eno zenna nemfaananga mu ntobo y'esepiki naye nange sebo ekyamazima kutoba butobi eri gyendi muyinza okuneesimisa naye si byangu naye tujja kikwasaganya ojja kuba fayini kyemmanyi eyo mwasi temukikuba kati agamba muzeeyi ye nga simunamunnyegako aliwa muzeeyi yavaawo wano ennaku zibadde nga 2-3 tetuddangamu mulaba oba yalagawa ekituufu kye nti simanyi ekyo tekyandibadde na mutawaana wabula yagezaako okunkubira ennaku nga ziizo ng'ali mu kuŋŋamba ku kibanja kyaffe kiri ekyeri nga ŋŋamba balina enkaayana simanyi balirwana bagamba ekibanja kifuuse ekibanja ogamba kiri ekibanja ekyeri wansi ekyo yankubira ng'agamba simanyi ebintu bibyo bituse ne kwerosi ekibanja bate kiroowa simanyi bakisengudde oluwanyisi weewo neneeraliikirira ebyo tobifaako ebyo muzeeyi alabika yabikwasaganya kubanga nalaba baleeta chairman ne baleeta nooli ne bagira ekiroowa ne bakizuula ne bapima olukoba ne bakizuula nti ttaka lyaffe waliwo enkaayana nga zirimu kitaabwe wabula mbu yava wako ennaku nga 2 tebaddangamu mulaba tanadda sibamanyi oba yagenda kukola oba yalina gyali ng'ali mu kuyiriba
Amugamba Munesi wali buzibu. Ntuusaayo keyo gye baali bakayanira ngende ndabeko. Amuleeta n'obugatto ng'akyusa. Anti buno busagala bugire bwe nja okuddiramu. Soko ndeetere kuzina ezaago olubege tulabe. Nja faafaagana nazo. El Pacoa etandika butandika. Ekina-Uganda ku application yaffe ssebo kyakuta kati. Tukuleetera enjogerere n'ezitali. Gwe weeroboza bw'oyagala okulaba. Kati ng'onaasiibula kannyina nga kagamba tugenda eri wansi nkulambuza ono nga bw'omanyi. Kale nze mugende nze mugera kunsanga nkanjira ntokosa. Oba atokosa ki? Ebintu by'ekyalo nga bw'obimanyi. Kakati nga basooka bavaayo bakirire manga balabe. Mbeera y'ekyalo nayikonto ye source of water. Enkolo ekyeddakaawo gabeera ki? Ebeera nkuba. Kati nga bayitawo abaluganda ababiri bakirire manga ku ttale. Sizoni ya misooli. Amugamba muno ebintu ng'ebyokutuukawo kyo nga bwe mumanyi mbeera nange mwasite nga njiriba. Nandibaddewo ko ne nyamba ku muzeyi. Kati kumbe wano we bayita mu misooli we bayita waliwo ekiri mu miti kiyinza kubeera keke. Waliwo ekigumbye mu kawogo kibalaba. Mu kawogo kibaziga. Bazigibwa. Kakati nga mutuusa kibanja kye kino nga bw'omanyi tuyita wali. Kakati okuva wano mpaka wali. Sebo omukazi ekiro yali akisimbye eno wakati ddala mu nnimiro ng'agamba okuva wano mpaka eri wawe. Naye muzeeyi n'akalambira era ye baleeta erosi n'ekwatamu olukuba n'egamba 5 ku 100 ng'era kituufu ddala tutandikira eri. Kati eno gye bali mu misooli. Waliwo ekiri mu misooli kiki? Liko n'akasaayi kibalaba. Waliwo ekirabika okuba nti kibakeneka. Etandika butandika Kina-Uganda agirabira mu kibanda. Girabe nga bw'ofuna application yaffe kubanga munnange eno waliwo ekibaziga kiyita eno bbali tebamanyi. Kibaziga. Jangu nkolage. Jangu nkolambuze. Anti mune nange nzijukira bwe twalinga abato muzeeyi yatugamba tuyita wano wose waaliwo n'ekikolo kyaffe naye ng'era tumulinnya ne tumugira. Abaana ab'obuwala ye baayagalanga okumuwalampa muzeeyi n'abagamba abaana ab'obuwala tebalinnya muti mpozi nga bafunye akola ki. Nzijukira eno babalaba waliwo abalaba ni abalengerera eno. Bali wano tebamanyi. Ono kyava agamba lindako kansoke nkulage. Bw'ova wano nodda eno wano wennyini nzijukira kumbe babalaba. Oli ali eri ono atunudde wano asonga. Bamwambalira. Etandika butandika. El Pacoa. Kakati ewaka gye baavudde eno waliwo ennyumba etuuka akaseera neeva mu by'okukaddewa n'ekoowa. Egamba ng'esigaza gayi lwaki temunkoonawo we wano. Kati akawala kaalinda katokosa be katokosa bambi ne bijjira ne katuuka n'ogala naye nga tebavaayo. Kuba essaawa 4 bagenze bandibadde baavuddeyo nga balabye ku by'entokosa. Yava nayo ko n'alinda bannyina ekituufu nga tebavaayo. Where is my brother Kabona and my other brother Kamasu? N'abooluganda babiri Kamasu ne Kabona. Kati oba yaabakaki taabeere kabonero. Kati nga mbirowoozaamu kaawo abalinze tabalaba. Ambalinde nina kyakola. Ambalindire wano. Bagenze kulambula. Kati Kamasu eno wano wetwagiranga ne tutema ebikajjo so waliwo ekikolo ky'omuyembe waliwo nekyaffe ne yaliwo ono. Gwe Kabona Kabona ali eno bakulula. Kabona waliwo ekikulula. Kabona akululwa. Kabona Kabona bakulula. Kabona wandivuddeyo ebyo byajjanga onkwekule nabikoowanze. Ebyemizanyo naye twabimala nga tukyali bato. Tuli ku nsonga ya siriasi we. Kagobako kale Kabona ta. Kabona batutte. Kabona nenga tobazimusuuziza.
kati ono yajja agoberera omukololo yagwa ku ngatto. Where is this kabona? Najja soka agoberere butakika butikitiki butono nnyo nga bakamutwala agenda okugoba okutuuka wano. Ayina gwe yagwako. Ayina gwaguddeko ayina enkonolo. Ayina enkonolo. Manange. Enkonolo. Gwaguddeko yuuyo. Ate alabika ng'omugoba. Owaye gwani? Oli biki? Nga kabona ali wansi omusajja abadde amukolo. Owaye kabona omukoze eki? Okoze ki kabona? Manange kampe wano. Kuba afuwa kaddaati ne kamugwa mu bulago. Kabanga kayisoyiso bwe kati aba alina bye yakataddeko era kamasu naye n'alandinga. Omusajja y'ono mugoba n'asembera n'enkonolo. Asembedde n'enkonolo nga kamasu agudde ku ttaka. Najja gwe naba olubuto gye lukoma. Ayambadde zino ze bayita zimuzunguta. Kakati kana akabubbuko nga kasoka kabirowooza. Ekyamazima kaalinda nnyo. Ne katuuka akaseera ne kava mu by'okulinda ne kadda mu by'okukuuma. Ne kava mu by'okukuuma ne kakizuula nti baleka si baakudda. Kuba abantu abavuddeyo ku ssaawa 4, essaawa okuziraba nga ziizo ziringa mu 8, ate baagambye beetoola mu bwetoozi bakomewo. Era nabo baayise wano ku Nayikondo. Bajjajjaffe baaziyitanga Nayikondo. Ngende mbalabe ate mu kibali kasitandiddiyo. Nga kajja kalabe bambi. Ki ekyatuuse ku kabona ne kamasu. Kati waliwo ekiyumba kiikino. Ekiyumba mulimu buddeeka. Kamasu ne kabona baba batadde ku buddeeka. Si bwa ssomero. Okuwuluguma n'okuggalawo. Omusajja ng'ajja yuuyo. Tandikire ku ki? Aze n'olusaniya nga kuliko n'akambe. Bannange tutandika ntandike temugitulekera. Oli yamukubye kaddaati ne kakapoyesa ne kamupoyesa. Ono yo wa waggulu tetumanyi. N'asooka ajjako enkofiira awuluguma. Cambi waggala. Gwe alo wakawa nnyo wa buyimba. Njagala kusala ku nnyama. Cambi waggala. Yemuga yafa izo mpaata ng'asooka ajja. Wakawa nnyo. Bannaffe bano abaagaza ki? La cambi waggala. Njagala kusala ku nnyama. N'asooka asumulula ono amapeesa. Oba ayagala ssaati ye. Oba omusajja wantuukira okuba nti alina omulimu omutongole ng'asooka naggwambalira woovolo. Muzunguta. Sooka najjayo. N'asooka asiimulawo bulungi wano ku kabutobuto. Nange n'akwata ekyambe. Asoose kukoloboza w'ayagala. N'akwata ekyambe. Fumita. Kubaaga. Kusala. Kukoloboza. Ontuyanya. Ataze akabutobuto k'omwana. Ono ali wansi. Akyebase. Kamasu ali wansi. Kabona. Ayingiza jambe kuyingiza. Kati Kamasu ali wansi. Akasaayi kaatuka akaseera ne kamutonnyako. Fayizo mbirago. Oligino ne muzi. Kapoyesa ne kasoka ne nadde engulu. Babadde bagenze mu kibanja. Eri ddala wansi awakaayanirwa. Kati kumba akasaayi kamutonnyako kati mukwezze engulu. Kati lindako. Mutulo ne bw'oba mutulo osobola okumanya nti gano si mazzi. What could this be? Lindako. Ate yagenze okuzirika ng'alina byalaba omusajja mpaata omugobi. Agenda okulaba ali wano yeekejja. Kumba ali waggulu asala wa waggulu tamanyi nti owa wansi azza engulu. Ali wa waggulu akolo. Lindako. Musajja akola ki? Biki byabaaga ebintonnyako omusaayi bino? Biki bya?
biki byasalasala ebintu nyakumasa, biki byasala ebintu nyakumasa. Amaze omusajja asala biki bino eno? Musa amaze bannange tamanyi nti bali ku muganda we basala, bali ku muganda we babaaga, bali ku muganda we bamugjamu ennuuni, obuwoowoolo, obusomyo, najja asooka alingise. Yamulaba ng'ajja. Kachike mpulidde akakoona gwe. Alo. Sasa. Omuyaya yamulaba nga yenyenya yaddawo n'asirika omulundi gumu. Ekyekango tekimanya muzira. Kabalika kakadde kamese nga keka. N'alyoka adda ku kubaaga. N'abaaga kabuto. Lindako. Omusajja azeeyo naye mama. Wano olina okusooba mpola kati amaze okwabuluza olubuto. Musajja tatya namukko wadde asosonkola ennuuni ya munne, asosonkola ebi asosonkola ebibumba bya munne, asosonkola salaka nnuuni, salaka meme, salaka butobuto, mala okulabamu akajiti kana akajiti. Aina kajeemu kaakali, aina kakutte, n'asooka akagirayo ne siyaani. Akateeka kono tekalina kugira. Tekalina ku bannanga akuddemu oba mutima oba nsigo oba bye bino bye Kamaso alengera kati wano waliwo n'engeri ya kipipa ekikyafu nno ng'asooka ajja njagala olabe. Ono kwe kusooka n'ekakanagalina ku musajja akola ki? Ayinamu engeri y'akabulifukeesi munda muno n'akajjayo awuluguma bulugumya. Omusajja ono alabika ali muno akuddemu akanuuni oba kataago oba kano n'asooka asumulula aka. Amanzi omusajja ajjayo katyako kakweka sajja ka kanakuluba simanyi ng'akateeka bulungi mu kakeesi. Buno obukeesi obubeera nga bulimu kwegama n'obunyogoza ayisi, nga kyonna kyaba ataddemu ne bw'aba ataddemu mutima gusobola okusigala nga mulamu okumala essaawa eziwe ntonotono nga zaamu. Kamala okunona akagiti tulabe akataago konkamaze naye bannange amaze naddawo ne yeebaka. Omusajja anonya eki? Waliwo okuba nti atuta akataago ng'akomye laba ekyambe kitonyolokoka. Waliwo okuba nti atuta akataago akomyewo okunonamu. Amanzi bannange tabeera nga adda kunze bannange, tabeera nga adda akoli nkamaze kandabakono. Kakati akabuubu kanyinaabweko kaze kala bano baba balaziibwa annange oba bali mu ffene naye at least bandibadde wano watera okubeera ffene bane kati bakuttewa. Kumbe Kamasu gwe baddako. Kamasu bamuleese balaziibwa bano. Musajja n'alyoka ajja bannange. Sajja ne kiroka kisembera n'ogwambe. Kana akasaati saagala mmanya, kana akasaati saagala mmanya. Neka ye kisoka kiyuza akasaati. Ono ali wano. Kana ibakuttewa bano. Bakutte. Kamasu nekiwulira. Waliwo ayita Kamasu okumpimpi. Lindako bannange. Ani Kamasu ku bano? Nesoka ne kijja. Who is the Kamasu here? Ani ayita Kamasu akayumba kali eyo mu kibira. Ani Kamasu? Kabona. Where are you my brother Kabona? Kabona, where are you? Ani ayita Kabona wano? Kati Kabona keka. Mpata. Ulabika amawe buno. Mpulira ayita Kamasu ne Kabona. I think they might be the one who's ng'aso akimanya oli gwe abadaddako abadde akyabalise ng'asooka aggalawo na bulungi. Mala okulaba kana akayita okumpi babadde bantumye n'akataaga akawala ng'aggalawo na bulungi. Kamasu awulira entiisa n'alyoka akajjala. Lindako bannange kati agenda okutu tannaba nno kulaba wali nti obwedda gwe lindako omusajja abadde ayagalako. Lindako mamanze bannange. Kabona ali wali mu baagi wajjo. Lindako tulabe. Mama ayayay.
Kabona ali wali mubage wajoma bannange nkwate wayeba nkwate eno manga ndawuza waliwo okukirira nga jokirira omusajja gyalaza ate ng'olinga agenze mu gaapu ze. Kaakati ono alabika yayita teyaddibwamu n'abaako watuukira. Manye ekyalo si kyekifo ky'osanga muba kuliko abantu bangi. Waayo zeeka bobo kange olwakibadde kiriyo nokyayira emisana oterako gya kawungeezi noddayo. Anti ekyamazima ninamu obuzibuzibu munnange. Ono boyfriend we ye mutungi Denmark oligino ne muzi bonna bazanyi baffe ba Lulango ate ngono tumulaba ne mukaseri akayitibwa The Return of the Hero. Era nga konna nako tukalabira ku application yaffe nganze manyikidwa nga Uganda Movies ku simu. Kati aze ewa boyfriend ew'olulenzi alugamba babulazo bange bagenze kuva ku makya sibalaba. Gye baŋŋambe gye bagenze sibalabayo. Ku ffene sigamba mbu baffene tulinako wadde. Bali bantu bakulu naawe bali bajjako dda. Wali weeralikire ku bantu abakulu bali be bakulu bo gwe muto. Why do you have to be scared? Jangu gwe munda mbadde ndi. Ekyokuyingira kyo sijja kuyingira. Buli we njogera ku kyokuyingira gobeera olowooza ku byakusuna adongo. Leero nedda. Anti ekyamazima sijja kulimba ntidde nnyo munaye wandikute kubona ojja nonyamba ne tubanoonyaako. Kale bwe kiba bwe kityo kansoke mmala okugira nzije tulabe okudda ku ttale ona wali ovuddeko ku mannyo g'ekiso. Omusajja maamazi yasooka naza ne kabalansi. Okirowoozaamu ng'ekyambe kibadde kigenda sooka kikukuuleyo ekkundi kizeeko ennuuni akatago baleko bakasokolemu awo nooba okyawulira. Oba edda n'omusayi gumutonnyako lindako sooka enve wano lindako. Kaakati ku ttale lino banaffe baasooka ne bajja era mu nnimiro mu kibanja kyekimu wabula oyita mu bibanja ebiwererako ddala okutuuka mu kyabwe. Ekibanja kyaffe kitandikira wano wonna natuuseewo. I have looked everywhere ne banayenze nga sibalaba. Simanyi oba bali eno oba bali eno oba bali eri. Kati gwe baleese naye awulira nga atandise okutyayo ku ttale. Kyokka ye musajja kabuze. Since you have me, what should I do? Strange feeling. Ekyamazima nange ntandise okuwuliramu ebitali bya bulijjo. Naye bw'oba ogamba nti bavudde eri tusooke tudde eno. Naye agenda wa kumbe ono bakya kuno akyayiriba. Entiisa yamuguddeko awulira akyayiriba. Awulira yakuddemu encukwe tekimugana na kugwamu kawombero. Ezanzikulu n'asooka ajja amazzi bannange ye kati nyimirireko kuba ye kati ettale limutiisa n'omutiisa n'asooka ayitawo 10 ye Kamasu. Bayizombirago oligino ne muzi. Abazanyi bano bonna ffe twasazeewo ku application yaffe ekintu tukitereeze nti omulazanyiwo omulaba ate bw'omutegeera tulina net section era mwabadigira application eyo otuukawo n'osooka okugera n'okebera ku bazanyi bo. Kati nawe yatuuka n'agwa ku ssimu ng'esuuliddwa ku ttale. Eno eyasolo eyaseereza sibanga agodde ku kyapa nga kiri mu manya gange. Kati agera okuteeza nange n'essimu ya muzeeyi wange. Ate bamugambye muzeeyi we yavaayo wake ennaku nga 2 bamanyi gy'ali n'essimu ya muzeeyi wange. Lindawo alabawo n'engato ya muzeeyi we n'engalo ya muzeeyi wange twagigula na babiri eno. Eno engato muzeeyi okuba nti engato eri wano n'essimu erabika okuba nti emaze wano ennaku. Muzeeyi taata si taata olinkaye taata talabika. Ettale ekkalu omanyi waliwo ebifo ng'ettale lisobola okubeera ekkalu n'obeera ku ttale okwo lunaku lulamba nga tolengerana ku muntu nga lw'oyambiddwa ennyo nga n'abalunzi b'ente balwawo okuzireetayo. Kati asooka naga alindako n'essimu bwe banga ya muzeeyi afutudde n'okutuula yeerabidde nti gye yavuddeyo agobwa. Kati abazeeyi ebiseera ebisinga tebatera nnyo kulookinga masimu yagisanga yeggula
Kati muzeeyi yalabika yali alikodinga ka video. Alikodinga nnimiro ye. Ngenda kusimba wali emboga, wali ennyaanya, wano nsimbewo obutungulu, wali nsimbewo omujaaja. Nga alikodinga nnimiro ye. Muzeeyi mu nnimiro ye gye yali alikodinga ku kavidiyo akasembayo okukwatibwa ku ssimu eno. Ku kavidiyo akasembayo okukwatibwa waliwo kye yakwatiramu. Yakwatiramu akasampu. Maama nze akasampu ne katandika omugoba. Akasampu ne kagoba muzeeyi. Bino byonna byakwatibwa ku ssimu biri mu katambi. Akasampu ne kagoba muzeeyi. Akasampu akaleefu ne kamutwala akaasa. Kamutute yuyo kamukute no kakute jambiya. Paka we yakondoka ne katema. Ninako. Muzeeyi batemera wano wennyini. Wanje? Muzeeyi yali akyakwata. Akwata nnimiro ye. Yali akyalikodinga nnimiro ye wagenda okusimba obuboga. Nagwa. Ono wajja essimu. Yeetegereza nga abaddewo n'obutondo bw'omusaayi. Muzeeyi baatemera wano ne bamulekesa essimu n'engatto. Something that is happening to the world. Yagamba walabika waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso ku ttale lino. Ensi nga tekimanyi. Wabula Mukama Katonda singa ompa omukisa ogusimatuka wano, at least nja kusobola okulaga ensi biki ebikolebwa wano. Agenza okudda engulu ng'omusajja ali ku muto we abaaga, amugyemu omutima, agutadde mu kasanduuke, n'ajja ku ye amunoonemu ensigo. Ate ekirabika okuba nti si bo be baasookawo ku katanda ako, balabika babaagiddewo abantu abawera. Bannanga ebitundu by'omubiri eby'abantu eby'omunda mu mubiri biri ku katale. Aba akyali ku ebyo nga n'essimu egambye battery tasobodde kufuna buyambi. Kati essimu eba tennyamba. Essimu eba tennyamba yasuula awo. Banange njagala olabe. Ate nga firimu eno ekuyigiriza ki? Ensigo, mutima, bibumba, biwoowoolo, ebyo by'olina munda mu mubiri gwo waliwo ababyetaaga. Bikuume nnyo. Weegendereze baani b'okwatagana nabo. Ng'asooka atuukira wano kug'omwala. Njagganywa. Buki yo obukoona ettale eggazi naye awo olina obukoona bo. Ogwo se gubadde mulanga. Ogwo gulinga ogubadde omulanga. Amazzi gasooka n'agawulira nga gatuŋŋonnonye. Kakooneddewa. Nindako nyweka akasembalaba ne bwengwate. N'asooka ayitawo ate. N'asooka ayingira ettale neera. Kati ettale bw'oba nga toli wa ku kyalo kuli, kiba kizibu nnyo okumanya oba gy'odda ye watuufu oba si ye watuufu. Kati ate alina akayumba akalala ke yagwako eyo mu ttale ddala, wakati mu ttale mu misiri gya kasooli, nga kayumba kali eyo nagalindawo. Ate ani yakwata ekkubo n'azimba eno. Sifunye buyambi nze, ndabika anonoddwa. I must be saved today. Abeeno kayumba kali eyo mu ttale wakati ddala mu ttale. Wali aliyo nanange kezimba wali aliyo nze nkoyo. Kuba kayumba kezimbayo kokka ng'asooka asembera ku kayumba k'abandi kasanze ku ttale. Kakati bano nabo bali ku ttale lirimu bakyanoonya naye ttale ddene. Sajja balina amayika n'amayika g'amataka nga galiyo nga tebalina kibagakolerako. Nze naawe nkooye bali bantu bakulu bayinza n'okuba bazeeyo dde ewaka oli wano instead of going home. Kumbe tebannalaba ono agenda okuza amaaso kumba omusajja alina kapoyesa kakwata akabuubu ne kalandinga ku ttaka. Kati jama yasigadde bannange zino ffe nabadde ŋŋanye n'ogaana bino bye nagaanye. Ate naye n'ayoza omusajja alina enkonolo. Enkonolo nekwata kuka nange yasooka n'adduka nakkirira n'emmanga nakkirira ku ttale n'emmanga muveeyo kikumi nange yagwa mu kaleefu, yagwa mu mbi za yagwa mu mbi za kaleefu. Akaleefu neka ettale lino lirabika teririko abaliriko bonna balabika baliyigirako buyigizi. Agudde mu mbi za kaleefu. Ozanya kakati ono atuuse mu kayumba si kake. I repeat, akayumba si kake.
ate kali wakati mu kibira. Omanyi okubeera nti akayumba kali wakati mu ttale nga keetooloddwa emisiri gya kasooli. Kati kaba kayumba muki kaliko n'ekibanyi. Ekibanyi ku kibanyi waggulu awulirayo akawoowo akaaki. Akawoowo akaaki. Bali balayika bawamba abantu ne babakuulamu ebitundu by'omubiri eby'omunda ne babiguza oba ne babiwa abo ababa mu bwetaavu. Naye n'okusanga nga babaaga abantu ne babajjamu ebyo ebiwuduwudu oba emibiri ebiba bisigadde ekitundu ky'omubiri ekisigadde bakisuula bakiziika bakikola ki? Ekyo ekibuuzo balayika sibana bakyebuuza. Wabula waatuukidde si wawe yasooka ne yeewa akatebe n'atuula ye nga ye n'obuyinza bwe nga ye bulagira. N'akayumba kabafumba nno era entamuku eri ku kyoto. Nkoze ntya bannange? Ekisinga okumuluma kwe kubeera nga muganda we bamusokoddemu akawoowoolo ng'alaba. Kati yasooka n'atuula mu kayumba k'abandi. Kati ku kyoto kuliko engeri y'obubumba buwoowoolo bwenda buli kuli ndowooza oli yabutaddeko aboobeze. Ne kayumba kano yabutaddeko asooka aboobeze. Kati omukulu okumanya ennaku yamulumye dda n'enjala tagiwulira n'akawoowo k'ennyama akali mulala kadida nabakawulira. Wabula akyebuuza muli ngenda kuva ntya ku ttale lino. Omanyi waliwo ettale ly'otuukako nga ggazi nga tokyajjukira wajja olina kudda. Nga ne bw'oleekaana tewali asobola kuyamba okujjako okuleekaanira balabirya bannange. N'enjala ne yettuse. Waliwo okuba omulanga n'oyita obuyambi kumba oyita baakugobye. Akayumba kaako omusaya akazimba wakati ku ttale eyo mu gundi lindako. Enjala yennuma naye nga mpulira engeri y'akawo. Obuwoowolo buli kuli omusajja alayika ali mu kuboobeza. Endaka kana kaki kana n'asooka akalumako tebaakoozeza nga kalumira kalimu akakayirira baleka baasaliddemu akalulwe. Baasaliddemu akalulwe. Kugambye oli ne King VJ the voice of the people. Osobola okunfollowinga ku Facebook. Gero tekemu VJ Kings Pro. TikTok tekamu. Kakati akaleefu ono gwe kakubye ennyondo. Mama lindako. What is that? Akaleefu kalina gwe kasojjeza ennyondo kamuyisaawo. Kaleefu ye nannyini kayumba kano bannange tufudde. Kaleefu ye nannyini kayumba kali kutalo mama ze bannange linda kato oyo gwe baleeta nga babwese. Enjoyanga ani yagigudde. Anyway ndabika nze yerabidde. Aleese ate nga gulabika mu nnyama watuukirwa enjala okumuwagako ne zikyusa ne mu kkala. Enjala bwe zituukira okuddugala ne zibivaako ne zimaye zifuuka eza bbulu. Mama nze bannange waliwo omusajja okuba nti awulira oluso olutali lwa bulijjo ateeka wansi omunyama gwe addeyo anoonye omulala ateeka wansi omunyama gwe yalese obuwoowoolo bwe ku kyoto. Obuwoowoolo bwaki? Bwa nte, bwa nkoko, bwa mbuzi, bwa kava. Bwakyo obuwoowoolo buno n'asooka jala. Mama nze banayirindako tulabe. Kaakati noono naye yafunye yaleese akabubu yakakutte. Kaakati ate ku kayumba ke gyakolera operations waliyo abaliyo baba bali mu kuba simu balaba bayisaako omunyama. Lindako saawa weda tumukubira essimu ate aliyo ate baleka be baddiira badiiringa naye kati ng'ayisaawo. Teeka wano enkonolo ye bulungi. Teeka wano enkonolo gwe ojja kummenya gano okuba tolina kataago keegasa. Tereera wano YouTube channel emanyikiddwa nga Uganda Movies ku simu genda ogisubscribingeko. TikTok emanyikiddwa nga Uganda Movies ku simu genda like ofollowinge. Instagram kola kyekimu. Twitter kola kyekimu. Ekintu kigaziwe kituuke waggulu gwe. Zitowa waneeno mukeera kulya mimonde. Aleeta n'abaaga. Bw'abaaga abajjamu emitima, ensigo, ebintu ng'ebyo. Kati abitereka mu kananka kano bisobola okumalamu essaawa 6. Kati laba baddiira Joseph Bera original nemuzi n'aleeta leeta ebyaffe.
Saagala ntuukeyo nkaane n'abasajja nga akatago tekaliimu. Gwe ombuuza. Mutima mweguli gukyakuba. Omutima mweguli gwo. Ensigo zinkyankalanyemuko. Naye ngenda kuba nti noonya gwe nzifunamu omulala mwe. Naye kakati naawe okola biki ebyo? Ensigo zikukyankalanyako zitya? Kakati laba akaleefu kagenda okutuuka ku buwowoolo nga tebukyawera ne kagamba lindako mala okulya obulimu nsoke nnyonyonyoka ani yandidde obwobulaba entunula laba akaleefu kalya unesoko nagalinda akaleefu tekalya nyama ya mugundi ya kyennyanja tekalya ya nkoko tekalya ya mbuzi tekalya ya nte kalya ya bantu ekireetu oliwa kafuuyira ani ekireetu bannange kakommunikatinga lindako oliwa mulindeeko wali wankubidde ku simu wano wangi eno nakwasiza dda nange jangu obaagemu byoyagala ondekereko ebyange ye communication oba ng'omaliriza oba tobaagemu mutima oŋŋamba n'engulya kuba nange endudo gulya nzija katikati ono yabaagamu ebitundu by'omunda n'atunda oli yali ennyama munendekaawo ezange muzintere ku akawunti kasita omutima mugufunye ensigo kanzinoonye bano be badiiringa ono ye mugagga Jamsemuno ainen uliro olugalo olulimi lwe boogera ate ensigo anti ze baliko okay namugambe jamusamuno ayire ono agenda okuwulira akayumba nga awulira kagaze owaye bwoya mugwe mukulu owaye waje tolekaana akaleefu weekali akasampu akacapu weekali akaleefu ng'ate kasampu weekali nasooka akafunira doddolima nakafunira doddolima akali wano eriggo tekayitawo mu bumwanyi kuba n'ekiti kyo jangu wano wafiira muloge baakuba akasampu gwe muko ono jukira yabadde akwana kyanyina gwe kiki ekigenda maaso simanyi gwe naawe oyo ate gwe bakujeewa mwana kiki otegeeza munna oli afudde mugundi gwe tolaba naye musaayi guno omusawuluza guvudde munze babadde babaaga muto wange baddaage lindako mbadde manyi obwedda weerumise muganda wange gwe ngamba kabona mwenyini ogwemanyi kiki ekimutuuseko kabona ate negwe ngenda kukuba bukubi oliketegere kati kugambye obwedda guno omusayi guvudde muye ate ombuzaawo nabadde ne muganda wange netukiye eri wansi ku kibanja nga tunoonya netugira nandaga nagenza okulaba sikyamulaba ne muyita kanyonyi kange gyoli kye nga simulaba kati ono bano be badde bamulese okunoonya bwe bayise okumusanga alina waagudde ngenza okutuukayo ng'omusajja ali mu mubaaga akataago ngenza okalaba akakuteko ng'alabako kalabika kafudde dda n'ajjayo omutima n'aguteeka mu kakeesi n'akubira abalina okugula agenda kudda ku nze abadde adda ku nze entiisa awulira atidde musajja wattu lisa naye anti mwannyoko naye abasajja bamututte bamukubye kakopo ye sanga ndaba ebiki ogamba ono sisita waffe kabonero nti ye nange nina okuba nti noonya Lisa namulese waka kubanga Lisa kabonero yeyanzije waka nzije mba noonye I came as a mercenary ne nange mundabira wano mbadde ntawanyika kudda waka gyengwiride mu mbi akaleefu ng'ate kasampu ne kankubeemu kwebyo ebigere bino oba olaba nze neereze gwe nawe oli musiru kati nange oli bamukubye kapoyisi nze nandikoze ki omusajja adde alina enkonero tugende tumutaase kakati waliwo gwe bakubye embi n'agwa otubina tuli ku bikukujju kakati kumbe seyaawe obedda bakommunikatinga ageotuuka wano era kukana akasajja kasiru kyekikeebasa mu bimwanyi gwe kano webakaawo kisokolaga yirirawo kati ye alaika ali sajjoni wewe nanange kano maliko enda komalo tekana enkonolo tulabe
enkono tulabe. Gwe rak simanyika. Gwe wafude nawe nkubagemu omutima kiki gwe ndinawo je. Bwa. Mwana mpulide. What happened to you? Mpulide kinkona ku nkoto mpulira nakati ekyantu je nfuuyirira. Naye omanyi kiki gwe naawe bompitide baliwa? Mwana enkoto storage. Enkoto bwebanga nkoto ne basoka ne babibalabalamu. Enkoto bwebanga nkoto gundi gwotabika otandise okusiruwala jangu ngoberere baleka bakutte eno. Kakati omu alabika yali sajoni bana abalongoosa emirimu negimubula mu malwaliro g'omu nsi ezimu n'asalawo agenda ateegere yakola ezigwirawo. Kati banaffe baze ku rescue mission akayumba kano omusajja oli mpaata gyakolera emirimu gye. Ono jukira gye yavudde akamanyi kati aleese muko. Jangu tutereze ensonga. Jangu tumale okulaba. Jangu bakutte enkubiso mama nze n'emabega atyayo ne mu maaso atyayo ne wakati teyeesembereza. Akamasu ke kakulembedde nadduse wano bw'obanga oŋŋamba nti no mwannyinaze Lisa baamukutte kirabika baamuleese wano. Akutte enkonolo akutte enkubiso n'asooka akutte enkubiso. Lisa akyaliyo mukazi wattu. Ekisajja kyamulesewo nga tekinnabaaga. Ag'okutuuka kyava akayita Lisa munnange. Lisa annange baaba. Lindako ono jukira yabadde adduse ku kabuubuke. Owaayi jangu nange nva kuleeta gundi olaba nva kuleeta backup. Jangu mpa akagumya nyongera akagumya munnange. Nyongera akagumya. Nze simanyi nakumanya. Abalaba ekinnayuganda mwena muli maanyi. Ne bw'oba okirabira mu kibanda ne bw'oba okirabira waka naye ng'ate gwe akirabira ku ssimu yo obeera otegedde omulembe gwe tuliko. Jangu nyongera akagumya bannanga. I missed you. Bali mu nnyumba y'omusajja. I missed you too. Kyokka you make me look like my brother Kaona. Mwe mujje namwe tugende muli mu biki? Tugende I'm fine. Bali wano mukwetoolinka bali mu nnyumba y'omusajja. Oli ali mukubegaira lati mufulume nno mwenze nja baleka muddawo mwe muloloddo. Mujje mangu mujje tugende nga basooka basalaasala. Jangu wali seefu tuyite wano. Kumbe ne bano babadde bafulumayo emmanga kata. Kano ke bayita kata. Akasampu ke kakulembedde. Akaleefu ng'ate kasampu ke kakulembedde. Gwe ani gogamba golese? There is no one. Babadde mwomo. What are you saying? What do you mean they are not there? They are not here. I look around. There is no. Funyeyo panga chochoka chemfunye. Okay. Me I have my nkonolo. Then turumbe. Batekwa kuba bayise wano. Abasajja ne balyoka basembera. Batekwa kuba bakutte wano. Akasampu nakakutte panga. Ngakakutte panga. Ng'omusajja akutte nkonolo. Etale dene. Kunsi kuno sebo kukyali gwe wonoonyeza ssente ezigula akapoloti kafuuti 3 ku 10. Nga wali alina ettaka yiika ne yiika ng'osobola okudduka ne bukuziba nako ng'odduka. Kati oba lwaki? Kumbe kutale kubali. Abasajja bajja batulakinga ate balabika baafuuka batulaka kati kulika n'akasampu katulakinga. Gwe kwata erigwiragu. Kalabika kajja kakonga n'olusujjukirako kalyamu nnyama. Ko kabalyamu nnyama ono n'atwala emitima n'obuwowolo n'obutaago ne kasoka ne kayitawo akasampu na kakutte panga. Bannange. El Pacoa is the movie. King VJ, the voice of the people. Bannaffe bayitawo misinde. Basobola okunoonya ku buyambi. Kumba abasajja we bava we badda. Bweyadde. Bali ludda wa. Abasajja bali serious bakimanyi wano we wabeerawo n'omwasi mattuka. Bagenda bataaja. Kati tebabanoonya nti oba olw'okuba babaagalamu mitima na buwoowolo na butaago. Babaagalako ki? Nga bafu. Babaagalako bulamu. Owuliriza ki? Eyo. Yali sajjoni bano abalongoosa. Yabivaako n'ebyokwogera kati awuluguma bulugumi. Akasampuko kawunyizaawo mu nnyama. Kati ekituufu obudde bwali bwa kawungeezi.
bannaffe nga basooka bajja obudde buwungeera mujje bannange kumba abasajja babatayiza amaze bannange banene baawukana bali bakuteeri oli akuteeri n'akabuubu ono akutte eno buba bulina okuziba tukyali ku ttale omwezi gusobola okwakira ku ttale ebyo byowooza omwezi leero nga gwase nnyo ng'oli waka naye bwe gukusanga ku ttale akamasu kadduse kokka akamasu kati akasampu n'empaata nabo ne beeyawuza omu n'agoba akamasu omulala n'agoba bali wali obaddeko ku ttale n'onoonyaawo okwebaka naye nga sawundi gw'owulira wa biwuggulu maloboozi gali ge wawulidde nga gwe gakyakuline mu mutwe yasooka neyekwekako ne mu kikajjo enyakasola wana kambaatize wulira ebiwuggulu enyakasola wana kangezeeko naye ngoloza osobola okwebaka olaba ebiwuggulu olaba kati kumbe waliwo abakute zitooki waliwo abakute zitooki anyankabyamu etooki anyamalisaamu okumanya abasajja babaagala balamu ng'ate bo bennyini babettire babanoonyesa na zitooki kiro ku ttale kaba akasampu alese ne baddeka bo baba beetegeera wuluguma bulugumya oli n'ategeera kyagambye omu musezi omulala mute kale ne bannaffe nabo badduka ne babako gye baggukira balina nabo gye baggukidde budde kiro gye baggukidde waliyo n'engeri y'olusuku owaayi mpulira nziruse nnyo badduka akawungezi konna obudde ne butuuka okuziba zizo ssaawa 3 za kiro nga bakyadduka ku ttale nendako kino ekigogo kisobola okukola ng'obuliri jangu osobola okubeera onogamba nze seebaka nze ntambula ekiro kyonna otambula oddawa waliwo okutambula era n'okomekera ng'ozeeku kayumba k'abasajja jangu tosobola okukola wano obuliri njagala olabe gambye okyalina King VJ eddoboozi ly'abantu ku 07 era 09 mwenda osobola okunegatako gwe munnanga alina bizinensi yo ne tubeera nga tugiranga so nga ate bannaffe bano aba Uganda Movies ku simu baategeeza ne bagamba gwe naawe alina bizinensi basobola ogirangira mu app basobola ogirangira mu application eno n'obeera kwegamba nga obeera nga bakasitoma bakusanga busanzi nga buli alaba firimu ku app yo oba ku app ye ng'asobola okusigala nga bizinensi ye agigoberera kakano nakyakubaganya akabuubu agamba ebunaakeera nja kuba nsaze pulaani lwakuba wampapiza n'ensijja na ssimu singa nayise dda poliisi but I don't want you to worry okay kasitooli nanze ate kati mumpewo ng'eno ng'olina akabuubuko ku ttale saagala nakirowoozaako lwakuba kati ate oba weeralikira n'obusajja obubagoba ku makya akamasu kaasuze wano mu kikajjo empewo eba yakugwereddeko dda ng'owuli oyagala nakuba nti oba ekutuse ku magumba kali wano kaasuze wano kasajja katu kumbe akasampu kazze kalina ejambiya kakeera giwagala ku makya n'emisana n'ekiro na buli ssaawa kabeera kagiwagala ali wano yebase ali wano apoyesaza akamulefu ne kajja akasampu ne kalyoka ne kajja kakutte panga iyo ne kalyoka kamutuubirira ali wano yebase tamanyi njagala kubeera nti mulumako wakiri akataago wakiri nsooka enkwata ekiwowoolo wadani akuta okugulu nkutwala wakiri akubira ejambiya ne kagalula lina ku musajja kutoki mamai temako okugulu kuko akutute akalefu kakutute akasampu kale okugulu kwa kitundu kumbe yaloota nange kibadde kirooto tosobola kusula ku ttale n'oloota ssente teri byonna ku application yaffe ya Uganda Movies ku simu kw'obisanga bagiyita Uganda Movies ku simu genda ku Play Store wagifune kati akamasu gwe twasembedde ekiro nga tunoonya wakomyewa daba nono musiru nojja ku muyigo nga guno you don't even have your panga sirina panga nina kano kamanyo sokoola kaino tulire embuzi ngeno tugende twaba twasoze tuyigisa jambi yawo otambula na bwambe oli musiru
obudde nobwo butambula wabula nga bwe buba bwakeeredde bagamba akutwala ekiro museema bukedde bano banaffe beetutte ekiro tebanneesiima tebanaba kwesiima wadde bali wano akabugumubugumu akakookumaca akabuguma gwe alo sweetheart sugar baby na baby njunya nekanjebaze wandibadde noozuukuka muno sibudde kino si kyekifo ekyokulondoberezaamu dabalaba we noolimu nootola anti nze I feel sleepy otulo tw'okumakya tutera okuwooma naye nga tuwoomera wa nga tuwoomera wa banaffe kati banudduka kutaasa bulamu wabula ekibuuzo kiri nti bamalako kubanga bagita elpacoa no escape ekigambo ekyo kiri mu lufinish oba olufinirandi kitegeeza no escape bano webayita wewali akambe k'akasampu akasampu akaleefu kakutte ekyambe akaleefu akutte ekyambe mwe kati tayagala nnyo okumenyekana kusitula mnyama agenda abagoberera kasita gye badda yewali akayomba ke nga teyajja bavaako mabega kati bano gyo baatutta omutima leero baagala kutwala nsigo sajja yabagambye mbuzaade zeekyanzeemu kati akuba essimu kino ekisajja kisajjoni kisawo simanyi kisawo tekikwata ssimu kisawo kino kiba owaayi anakwata toyogere oli waaweeyayo ewe kiki ekiriwo kyo kyotayogera ekyo aze noono Gloria Drandi original names naye atuweereza mu sinema eziwerako bazanyi baffe bonna balulango kati ono ye Joseph Bella original names akuba essimu obuuzaaga wayi ndi wano negundi njagala tubeere nga tugira omusajja naawe ebintu byo tebigira ono abadde atuweereza ensigo yagize kyokka ate gwe naye gwe tubadde twesigira omutima gwe twagufunye naawe gwe tubadde tulowooza nti onootufunira totufunidde ono yatufuniddeko omutima gwokka tumubuuza ensigo ate ye talina ssimu bintu byakutuukayo ku bbeesi mbadde ngamba bobanga balina ababasaplayinga ebintu bangi kyekikulaga nti bizinesi nga zino zibaayo mu nsi nga bazitukanya gye bali otambula ku kkubo n'obitiguza ebbinalyo n'ekitumbwe n'owooza six-packs naye ng'oli azitunuulira bw'ati nga munda alabamu omutima gwe ng'akimanyi gulimu ssente ze ndowooza olaba abagutwala ono yatuuka n'akaseera kati atunulanga ggwo tunulanga akataago owaaye mutufiriza ssente tuli wasemayo okunfunira ensigo ze wanfunira wali oziyigize zonna nkyafu ne zironooneka kati n'olwaliro bibalemye okunyononeka era tulinye ennyonyi ng'ensigo tekuli tutwale mutima gwoka babirinyisa nnyonyi abasajja abagaga babeereyo nga balina ssente zaabwe ng'alina ekibumba kyafa nga ye mwennyini ekibumba kye yakinywesa sigala n'amawugwe nga yabinywesa sigala ekyo amawugwe ge ne gafa kati bwe kigafa abasawo baba bamugamba waaye bw'obanga ofunye akuwa gundi ffe nga tukulongoosa kati bw'afuna alina omutima nga mulamu bamugyamu ogugwa omufu ne bamuteekamu omulamu kyova olaba bano bagiyiga kufiirawo mutima gwa bbe naye ggwe nze mwana ebintu byombikoye let me go and look for the boss kati alona alina kulinnya nnyonyi atwaleyo omutima gwokka ndowooza olaba kakati bannaffe bakyali ku ttale enjala ebaluma ono yasuze n'akabubu naye awulira enjala emuluma okamala budde bwakedde Kamasu naye alina gy'ali twasembyewo okulaba nga bannaffe bali akasampu kagenda kabagoberera Kamasu gy'ali wali seefu kumba alabibwa akenekebwa alabibwa ye tamanyi nti alabibwa tamanyi nti alabibwa bw'oli otambuddeko ku ttale ng'olaba we wayise neera wooli ng'eraba ttale ddene ddone bannange alabibwa ekisajja kimulaba kisajja kimulaba nze I feel so tired leka naawe ojja kugira omanyi naawe ngenda kugira anti nze mpulira nkoya akabengo kansimbye ennyota ennuma sina kinaalidde tokoowa kitegeera tokoowa tunaatera okufuluma ettale lino nze nkimanyi siddene anti kati mwanyinaaze gundi kaboona yafudde ne Kamasu simanyi gy'ali
nze mpulira ntidde kyokka ni taata waffe yasooka okubula. Nze mpulira ntidde. Jangu munnange tofaayo nzinga sita wendi bali bafudde naye I'm here, okay? Nze wendi ateeka akabubu ke mu gundi mu muddu kasobole okusigala nga keeyongerayo. Okitegeera? Nkwagala nnyo saagala weeraliikirire. Ali wano ali ku midomo kumba akaleepu akasampu kabalengera. Bakola ki mu maaso gange? Kiki kye baagala okola mu maaso gange? Akasampu kabalaba kaze kaba followinga kabalaba. I don't want you to get worried. Akasampu ne kagalula ekyambe. Watch this. Alo mama nze omanye ekyambe okuyita mu ddoko lino kifulumayo n'ebweru mpaka mu muti. Ono ali wano. Mama nze awolaavu weetamira amuleseewo 1 nangaye. Ne wano ogumya biki? Ogumya wano bagumizaawo basket bannange. Kaakati n'akamasu kagukidde eno. Bambi nako akamasu kali mu kunoonya kumbe kaze kagobererwa. Azagobererwa bano bagasimbagana. Mama ze babuuya naye odduka soza kutayiza olooza sisobola kutayiza n'atayiza onadduka kumbe sajja kimutayiza mu maaso. Nasooka akunyamuka aliwa nja kufuna tojja kunfuna nasoka amuda mu layini n'amuterera mu layini kamasu adduse ekisajja kijja kimufata eripakowa is an Ugandan movie ku ntiko ate nga tugirabira ku application emu yokka emanyikiddwa nga Ugandan movies ku simu. Kamasu akunyamuse ayuziza kumbe ekisajja bwe kiri adduka nga nina enkonolo namukuba enkonolo ku bugere. Odduka gwe weegoba. Do you think you are the anange osobola okwewalula ne weewalula naye nga bye weewalula tebikola. Ekisajja kirina enkonolo, ekisajja kisembedde, kyasookedde ku mutoowe, kyagala mukulu, kikutte enkonolo n'asooka ne yeesika musajja wattu. Kalabawo gaapu kutale teba buyambe kati wano waliwo engeri y'ekititiri n'asooka yeekwatako yeesitule. Kumbe ekititiri kivaayo nvaako siya nvaako ekititiri kino mpulidde kivaayo bamukubye akalenge tekasobola kutambula bulungi. Gwe onkonakono onsuula is this kibira yowazi soka naafuna ekisinaga n'ekisajja gwe mutuufu kisajja gwe temusana kubabalamu kuba ekiti kuba ekitwe twerere. N'asooka akwata kino kisobola n'okukola ng'omutundula nkuyege eno wansi kisongovu bulungi. N'asooka nzetera bwereere nange noonya kikome kifumite nange pulo kifumita. Onsonyiye sikia busungu. Nasooka n'atunya ekisaala kino nagaa naye omanyi nedda bwe nkufumita nange mba nfuuse mutemu nga ggwe. Let Hirvia. Mwe muli bikunemme. Akyogera mu luli. Elot Hirvia. Limite mu lukoppa. Gaagwe siina gakutta. Mwaba manyi kankulekere Katonda. Kasita naawe oli muntu. Ali kujajinga. Musajja tunaasoonoka agende. Yanzise. Nsonye. Nenga kati kumbe saidi eno. Akabubu wano wetu atandikidde firimu. Wano wetu atandikidde nga akabubu bakyakatwala akaasa. Ekiti we kyakafumitidde ne kikasooka ne keesokolamu ekiti naye ng'obulumi bukatta obulumi okutya mpozi ng'ogasseko ne ayayaya kana kabadde mu nnuuni muwula munda ate ne sajja yeeraliikira akasajja akasooli kayinza okuba nti kajja kamugoberera. Akasajja akasooli kayinza okujja kyava yeewalula mukazi wattu najja asooka ayitewo anoonye obuyambi naye ogenda kubusaba wa naku 2 bali kutale bayiribirizibwa teri kulya teri kuwummula kati atuukira wano ng'ateegeddwa akasampu gye kali mu maaso ate tekalabika kusonyiwa anti munnange tonzita nsaasira tonzita buddaage ne kagalula ekyambe akasampu kagaludde kwegayidde tonzita onzitira bwereere eyo fesi bagyetondera eyo togyesobola gyetondera tolina kyosobola kola gisanyusa tolina kyosobola kola gisanyusa
n'akabuubu bakamaliriza batyo. Kakati musajja atukamasu alinga asimatuseewo. Bw'atuuka nasooka n'asanga akakubo. N'agamba Mukama Katonda ntuusa wali akakubo. Kumbe ayya kiki ng'awulira okufumitwa ekiti nga kiyayaya kiti kimuyiseemu ani anfu. Sinze yagambye nsonyiwe, sinze yagambye oleme kunfumita, sinze yagambye oleme kunfumita, wafunye akakisako nekakulema okukozesa. Bano tebabasonyiwa. Omutundu lwankuyege gwennyini gwe yadaafunye kyova abagamba simanyi Ssekabaka weeyolera, simanyi bagamba batya oba bagonyegere yali eri pakoa ino teri kufuluma teri kutoloka. Ekisajja bwe kyamugamba Geoffrey King yagiwandika n'agiteekateeka n'eryoka ebeera ng'ekutuusibwako. Bwe waliwo abafunisa ekitundu ekyokubiri tuli kibatuusaako naye ng'eno bwetyo bwegenze. Atakuumira mpeera abankuumire musigale ku application yaffe emanyikiddwa nga Ugandan Movies ku simu. Ebyakabi bingi bikyajja.